twagala okwebaza n'okubeebalizaako mmwe abafuna ebirungi ate abafunyemu okusoomooza okw'enjawulo ne tubakwasa Mukama Katonda abasaasire abasobozese okusobola okubiyitamu. Abayizi bangi babatikkidde esabbiiti eno mu ssettendekero wa Makerere University. Batandise abamu baali batandika dda olugendo lwabwe olw'omu nsi, naye oluvannyuma lw'emyaka 3 abaana bangi babeera n'ebirooto bingi eby'okutuukako newankubadde bijja bifiira mu kkubo mwe bali. Era nga tulowooza nti okusoomooza okuboolekedde si ze empapula ze babawadde, wabula kwe kukozesa empapula ze babawadde okulaba nga bakola ebintu ebigasa abalala ate oluvannyuma biganyulwe obulamu bwabwe. Era ndowooza puroguramu eno kanjiwe abayizi abo, naye nammwe abatali bayizi mu nsi abongera okuyiga n'okukakasa ebyo bye muli. Ffenna twatondebwa okubaako okusoomooza kwe tumalawo. Twajja mu nsi ne tuzaalibwa bakadde baffe, naye nga batuleese okubaako okusoomooza kwe tujjawo oba kwe tumalawo okuwali mu nsi. Ekitegeeza oli kyakuddamu kya Katonda eri obwetaavu bwe yatonda. Obwetaavu obwali mu nsi bw'amala okubulaba era ng'abutaddewo n'alyoka aleeta ggwe okusobola okumalawo obwetaavu obwo eri abantu abalala. Mu butuufu n'aligambye nti oli kyakuddamu eri ekibuuzo abantu kye beebuuza mu nsi eno. Okusoomooza okukwolekedde kwe kumanya kibuuzo kyekyo kye wajja okuddamu osobole okufuna ky'oyagala. Nga bwe nkigumizza nti buli muntu yajja, yatondebwa, yazaalibwa okubaako okusoomooza kw'amalawo. Kitegeeza omuntu alina kuzuula kiki kye yajja okumalawo, era nga bw'akitegeera kiba kiyamba abantu abalala, wabula bw'akitegeera aba atuukirizza okwagala kwa Katonda mu ye kwe yalengera ng'oyo yenna omuntu oyo tannabaawo. Kati nga nze nazaalibwa okuyamba abalala okuzuula obusobozi mu bwo n'amaanyi mu bo basobole okugakozesa okukyusa obulamu bw'abalala n'obwabwe. Sirina gwe nsinga mu nsi ate tewali ansinga. Sirina gwe nsinga tewali ansinga. Tolina gw'osinga era teri akusinga. Sikusinga naawe tonsinga. Ekiyinza okubaamu ekyenjawulo kimu nti nze nazuula okusoomooza kwe najja okumalawo era ensonga lwaki ntuula wano. Era ekibuuzo kye njagala okukubuuza nti ggwe ali eyo ampulira, gwe wajja kumalawo okusoomooza ki? Era oli kyakuddamu eri kibuuzo ki? Kubanga awo weewali bizinensi yo ku nsi, weewali omugaso gwo ku nsi. Omuntu teyazaalibwa kulya mmere, kukula, kuzaala oba kuwasa, na kufumbirwa, kukula, kukaddiwa, kufa.
kozi n'okugoberera amateeka g'ensi. Omuntu yazaalibwa kubanga waliwo ekyalabwa ekyali kyetaagisa, ye najja n'aleetebwa ku nsi okusobola okucyaŋŋanga akimalewo. Abantu b'omulembe gwe oba omugigi gwe basobole okubeera n'essanyu olw'okuba ye azudde ekyo ky'alina okukola. Mu butuufu nkyetegereza nti omuntu bw'azuula okusoomooza kwe yajja okumalawo, kwe yajja okusalira amagezi, nga bwe tugambye nti gwe oli kyakuddamu eri okusoomooza kw'ensi. Omuntu bw'azuula okusoomooza kwe yajja okumalawo, aba azudde bizinensi ye mu nsi, era teyeetaaga na kukuba nnyo bulango, teyeetaaga na kweranga nnyo, wabula akola bukozi ekyo ky'alina okukola, neesanga ng'okusoomooza kw'abantu akumazeewo. Gy'akoma okumalawo okusoomooza kw'abantu kiyamba kinene mu kugaziwa kw'emirimu gye. Gye tukoma okumalawo okusoomooza kw'abalala, abalala gye bakoma okutuleetera bye twagala, ensi nesobola okutambula. Ekitegeeza ti engeri yokka gy'okula kwe kubanga waliwo ky'owaddeyo nga kimalawo okusoomooza kw'abalala. Kankuwa ekyokulabirako kitono. Abalala bali mu byalo oba bali mu bitundu gye basula, bakedde okwagala okugenda mu kibuga okukola. Singa tewabaawo mmotoka ku kitundu ekyo, abantu babonaabona nnyo. Naye gwe bw'ogireeta ku kitundu ekyo okutali mmotoka, n'ogiteekawo n'ereeta abantu, ebeerezze okumalawo okusoomooza kwabwe, ekitegeeza bateekwa kukuwa nsimbi mu kukusasulira okumalawo okusoomooza kwabwe, bakusiima nga bakuwa ensimbi. Kyova olaba nti okuva gye twatandikira mu programs zino tuzze tukkaatiriza ekintu kimu, nti ky'ositudde ekiri mu ggwe ate ffe tukyetaaga, naye ggwe ate tokyetaaga. Kyova olaba nti buli lw'otokijjaayo kukituwa, oba otulyazaamaanyizza, n'okusingira ddala oba olyazaamaanyizza ensi, naye ate naawe obeera weeryazaamaanyizza. Lwaki? Kubanga engeri yokka ey'okufunamu ky'oyagala olina okuba nga ogabye ky'olina. Ate bw'oba okisirikidde nga tewakitegeera, mu nsi oyitamu otawaana nnyo nnyo, kubanga oba olina okukola ebintu bingi okusobola okubeerawo. Naye eyazaalibwa okuyimba, bamuwandiikira n'ennyimba, ye omulimu gwe n'ayingira mu studio okuluyimba alufulumya. Bw'amala okulufulumya mmwe ne musanyuka nnyo, obulamu bwammwe ne bweyagala, ne musobola okusasula ebivvulu mwagenda okubeera, ye n'asobola okubeerawo oluvannyuma lw'okubawa ekyo kye yajja okukola. Kyova olaba nti wansi gye baziika abantu eyo waliyo ebintu bingi eby'amaanyi bye tutasobola kulaba. Abantu bangi abaagenda, abagenze, naye nga bagenze n'ebyaffe ebyabaweebwa okuwaayo eri ensi eno. Ebitabo bingi bye tutagenda kusoma, ennyimba nnyingi ze tutaawulira, amakolero mangi tegaggulawo, kampuni nnyingi zaagenda ng'ebirowoozo, amasomero mangi agaalisomesezza abantu tegagguddewo. Obusobozi bungi, eddagala lingi eryafa mu busirise eryalimazewo endwadde ezimu. Abakulembeze bangi abaafa oba abafudde ng'abagoberezi nga babadde batya okugezaako kubanga batya okuswala eri abantu. Abawanguzi bangi abafudde ng'abantu abali aba ba bulijjo kubanga batya okugezaako.
naye nze naawe bw'oba okyasobola okuwulira eddoboozi lino kitegeeza waliwo ky'ositudde tokkiriza kugenda nakyo si kikyo kyaffe n'ate bw'onookituwa tujja kudda tukusiime tukuwa ebintu ebirala byonna by'oyayaanira mu nsi era by'okolerera kyova olaba omulimu gwange ogusinga obukulu kwe kukuyamba okuzuula okusoomooza kwo kwe wajja okumalawo. Omulimu gwange n'okuyitibwa kwange okusinga obukulu kwe kukuyamba ggwe okuzuula okusoomooza kwo kwe wajja okumalawo, naawe osobole okukusalira amagezi mu kukuteerawo amagezi okukumalawo, ensi esobole okukuddiza ebyo by'oyagala. Mu byawandiikibwa ebitukuvu Katonda yaleeta abantu bangi nnyo n'abawa ebintu bingi, naye tewaliwo gwe baawa kintu nga bakimuwadde ye kwesanyusa oba na kumufuula w'amaanyi. Nedda, baakimuwa asobole okukimalawo, bw'akimalawo ekyo kye kyamusitula ne kimufuula ow'amaanyi. Ekikufuula ow'amaanyi mu nsi si lwakuba olina ssente nnyingi. Mwattu abantu baano bazibu, osobola okubeera n'ensimbi nnyingi naye nga bakutunuulira gyamuli, naye ng'ate weeziri ozirina. Ekivaamu bebo b'osanga ng'alemeddwa okuzuula ekyo ky'ateekwa okukola n'okuteekawo ebigasa abalala, ekivaamu ng'atandika zikanyugira bantu okusobola okufuna attention gy'ayagala. Naye kikuweesa attention abantu abalala okukutunula n'okukugobera si kwe kubakanyugira ssente. Bale, sente nazo za kitiibwa, zirina ekitiibwa. Tuyinza kukeera ku makya n'ogenda ng'okanyuga bukanyuza oti. Waliwo ky'osobola okukola ekisinga ku kugaba obugabi ensimbi n'ogasa abalala ate bo ne bakuwa ensimbi gwe ze waali bawadde, ne bwe ziba nga zijja mu butono bw'ozikuŋŋaanya zisobola okuwera. Kale kino nkiteeka gy'oli. Mujjukira Musa, ekyamufuula ow'amaanyi n'ekimwogezaako yajja okumalawo obuddu. Ekizibu kye kye yali azaaliddwa okukola kwali kumalawo buddu bw'abantu abamu, era bwe yabumalaawo y'ensonga lwaki tumwogerako, era y'ensonga lwaki ebitabo ebisooka weebiri. Naye singa teyazuula ekyo kye yali ateekwa kukola n'akikola, n'ebitabo ebisooka bye tusoma tetwali bisomye kubanga yali teyalisobodde kukola ekyo kyamuleeta kukola. Omuntu yenna ateekwa kutegeera entandikwa y'omuntu kwe kutegeera amaanyi ge wa we gali, kubanga amaanyi go n'obusobozi bwo n'amagezi go n'obusukkulumu bwo byakwekebwa mu ekyo ky'oli. Bw'otokizuula gwe kennyini obeera weeryazaamaanyiza, naye n'okusingira ddala ffe oba otulyazaamanyiza nnyo. Fumiitirizaamu singa nali sijja ku mpewo wano olw'omukaaga ne ntwala eddakiika zino nga twogera, nga tulina bye twogera. Oli ayinza okukirabira awo, naye ebintu byonna mu nsi bigenda na bigambo. Tokisobola kuggyawo maanyi ga bigambo. Oyo agajjawo y'oyo ataategeera wa gye yava, kubanga naye yava mu kigambo bugambo. Nga bwe tulaba nti waaliwo ekigambo ku ntandikwa, ekigambo ne kibeera awali ye, ne kifuuka ye, era ebintu byonna ne bitondebwa okuyita mu bigambo. Amazima ddala n'abaana gye mubasindika ku masomero babagamba bigambo, bawandiika bigambo. Nammwe emirimu gyammwe gye mukola mwogera bigambo, babagamba bigambo. Tosobola kuggyawo maanyi ga bigambo. Ekitegeeza singa sitegeera oba saategeera kyendi, obulamu bw'abantu bungi bwalikoseddwa kubanga nze sitegedde kyendi. Naawe singa totegeera ky'oli, obulamu bw'abantu bangi bugenda kukosebwa na kunyigirizibwa bubeere mu mbeera embi etasanyusa, etali nnungi, kubanga gwe totegedde ky'oli.
mazima bwe weetegereza oli yabagamba musabe bwe muti kitaffe ali ludda wa John erinnya lyo likole ki obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe wano nga bwe bikolebwa eri ne bwokomaawo bikolebwe wano nga bwe bikolebwa eri ffe abatabeerangako eri twalitegedde tutya ebikolebwa eri tubikole wano naye yamanya nti muggwe akweseemu ekitundu kye n'akisunako ne yeesunako n'akikuwa ng'ozze wano kukijjayo bw'okizuula n'okikola oba oleesa embeera y'eri wano bw'oyimba ennyimba eziryowa emyoyo abantu obulamu bwabwe ne bukwatibwako oba oleesa embeera y'eri wano eri teri babbi teri batemu teri balemesa balala teri beewalana teri balwanyisa balala teri mivuyo ekitegeeza singa buli muntu yali ategedde kyali tewaali badde ateega munne ku kkubo kitegeeza twali badde tuleesa embeera y'eri wano naye ggwe bw'onoddayo eri ogenda kwogerayo ki kye wakola kituyita accountability ng'owembalirira y'ebyo ebyakuweebwa gw'ogenda kuwaayo ki okusoomooza okukwolekedde kwe kutegeera ekyo kye waweebwa kye waleeta ku nsi kuno okikole kitugase toliiwo kululwo toliiwo okugasa ggwe oliwo ffe tusobole okubeera obulungi wabula otubbye lwaki kubanga oganye okukola ekyo kye wajja okukola ffe kitusobozese okubeera obulungi nkiddamu oliwo ffe tusobole okubeera obulungi gwe okugaana okuwaayo ebiseera okutegeera amaanyi go n'obusobozi bwe buli onyigiriza obulamu bwaffe kale obutanyigiriza bulamu bwaffe ssebo oba nnyabo bambi tegeera ky'oli omwaka guno 2020 yaayaanamuuko okukitegeera osobola otugasa kubanga tunyigirizibwa lwakuba ggwe abantu babonaabona lwakuba ggwe eddagala olimanyi naye oganye okukisaako amaanyi oliwo abantu bawone ennyimba ozirina ezalikyusiza obulamu bw'abalala oganye okuziyimba kubanga omulimu gukukutte w'oli Dawudi yazaalibwa kumalawo Goliath oba Goliyaasi era olunaku lwe yamumalawo lwe lunaku lwe yafuuka ennyo ow'amaanyi n'owettutumu bw'ataali mu mazeewo yalisigaddaawo ng'akasajja oba akalenzi akali awo wabula buli lw'omalawo okusoomooza kw'abalala abalala bakusitula era ne bakufuula ow'ekitalo kitegeeza tobuuza Katonda era tosaba Katonda kukuggyirawo bizibu by'olimu kubanga mu bizibu ebyo ate mwe mukwekeddwa by'oteekwa okutegeera ebigenda okukusumulula okukutuusa ku buwanguzi bwo mwe mwawulirako omusajja gwe bayita Yozefu sikyo Falaawo yalina ebizibu by'enfuna mu ggwanga lye nga tamanyi bw'anaabimalawo omusajja n'ajja n'avvuunula ekirooto n'amumalirawo okusoomooza kwe bwe yamumalirawo okusoomooza kwe n'amufuula w'amaanyi ekisumuluzo ky'okubeera ky'obusukkulumu bwe kyali kyekwese mu kumalawo okusoomooza kwe so todduka bizibu ekyo yakikola ali mu kkomera omuntu lw'ozudde ky'olina okukola ne bw'obeera mu ssibe ow'embeera y'ensi yonna gy'oli n'okikolera eyo gy'oli mu kyalo gy'oli ffe tukumanya abantu ne bavuga emmotoka okuva gye bavudde abantu ne bakulumulukuka okuva gye bavudde abatambuza ebigere abadduseewo abavuzeewo emmotoka n'abalinyeewo ennyonyi nga bonna bajja gy'oli mu kkomera gy'osibiddwa ey'embeera y'ebizibu ekkomera ly'ebizibu gy'oli nga bazze okuyaayaanira amagezi go oba okumalawo okusoomooza kwabwe oluvannyuma n'ofuuka w'amaanyi kale mbasaba basebo ne bannyabo 2020 yaayaana nnyo okutegeera ky'oli